tulinamuko ku privileges tuba tukola abakulu ne bayitawo oyo gwe mbadde mpubira Katikkiro yayiseewo so ebyemu ku bi privilege tulina okumanya muntu wamuko ku kitiibwa lugati Malati mata. Tubade tugenze tujiyite break ekyeyo break digging tree break. Digging trees are passing. Now, so enjiri gye twogera buli muntu agyogera ne bwe babeera eri munda they tend mukama wange mukyala wo yali nange sinze ndi naye aye yali nange namukwayo sinamukwaya nabbanja akumanyi bulungi muba mwogera biki mbayitako buli lunaku mwogera muba mwogera ki tuba twogera ensonga z'obwakabaka okuzongera okuzimanyisa abantu abali ku mutimbagano katuli bagamba ku kabaka birthday tuduka ku Sunday bifulumira wa ku YouTube channel YouTube channel bagambye mbu doctor bebayita okusondeza Dr. Adam Kimalono taliimu ono doctor wa birala nnyo doctor wampewo so ebya radio ate oli ani oyo muwala wange wani Najinda Daniela oli wa musu oli mukembuga oyo muto wange yamuzaala sebo so tubeera wano ne twogera ensonga olusimbalaba wali tukyusaamuko tweyagalira wano ne tukyusaako latu wampadde byayidi mbireeta munange omwami wange bijja yale tuyaza sebo kansubire tokajjeemu ako osigadde olikodinga ati noba ng'okajjeemu yennaku gye kyano kwekugwa sidda neegoba mukange neegobera tubagambe kikati ebintu ebyo bitambula live ndoza tunyuke Katikkiro omanyi tumugenda ne mudde eyo ne mutulabanga as usual kamera ziri eri waggulu zimukuba bifaananyi fe wano wetuli watusanze ne mutulaba as usual ne mulowooza tuli namu kakati weeks 2 emabega security yantuukirira nga beemulugunya ku bavubuka abatuula awo so they contacted me nsobole okubeera nga mpaayo explanation ng'owekitiibwa ayagala kumanya abantu bayitako abali aida abatuula awo baabakola ki so security bwe yantuukirira of course neŋŋendayo ne mbannyonnyola nti baba beeyiiya so kati ekyo kye mwalabye tubibaddemu mbaddengayo owekitiibwa yazze n'alaba abeeyiiya baddengayo kati anti jjukira omukulu asooka n'abuuza ffe abamutuukirira then neyeetuukira ku ground n'akikakasa naye owekitiibwa yatidde nnyo era ye yeetidde nnyo nti omusajja yakatandika kampani mulimu ab'eŋŋanda mwana wa muganda kyokka mujjo takiŋŋambanga yatidde nnyo era yavuddeyo nanenjogerako nengamba ndoza nange ndete director anti kampani nto naye baŋŋanda negwate ekyo gwaki highlight nze ate ndabadde nze nondi awo ani mwemubuusa amaaso ebintu ebikulu era ngamba tusayininze editor camera person and all that kyova olaba nze sitambulira ku bantu naye ekitiibwa kyayatuzza ebyama ati amaanyi bwe gakuyitamu oyogera amazima owekitiibwa kyewatukoze nze golaba kyavalanga nange abantu b'ebitiibwa tebamala gasinkana abantu nga ffe aye gulu nagwe nayogedde naye stop simanyirwa tewali akyasobola kusobola sigambwako situnulirwako sisongwamu lugalo siboggolebwa nabadde wakitalo nnyo naye ndowooza otegedde ensonga bwe the most unique factor on CPM he pays attention to details era ekyo mukama waffe tweyanze omanyi mu byonna byonna olaba
katonda akera kumakya naye naawe abantu amaanyi kati nga ffe abali eno wansi the subjects gwe twetaagamu bwebwo oli najja nagamba bulijjo nkulaba noga bulijjo bandaba ama bulijjo bandaba kikesaawo embeera eyo kakati ali mukundaba obwo byo bannange baddiya twabalumizza nnyo nalabye Douglas Lwanga ku Instagram yange ng'akolima era mwene mwamunayatatiti enze embeera bw'eteesonga bwetyo bwetambudde kati nno mbadde nsaba kati musembereko eri bamaze obbabuuza babakolerewo aye netugenda kweyongerera ddala wali tokyali atugambako tumaze okwetega ne divorce akolereko yena bamala babalabayo mmwe banaete muzunga ffe tuwandize naye olumu ebigambo biyitamu kati akantu bujjo mwongeramu kaaki ffe twayongeddemu akantu live waife akaffe ka stress kanazaako akaffe kajjawo nnaku kale banaye bwatula bingo *238